okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe omulungi wa 3ABN TV wasuze otya olunaku olwaleero? Yebaza Mukama akwadde omukisa okutwegattako ate mu programu yaffe ensulo ey'enkya. Olunaku lwa Tuesday, olunaku lwa kukola mirimu gyaffe. Ate Mukama atwadde omukisa tutandike olunaku nga tulowooza ku bigambo ebikulu ebiva mu kigambo kye. Ngenda kusaba ate weewombeeke tusabire wamu nga tugenda okuyiga ekyokuyiga kyaffe ekyenkya olunaku olwaleero. Kitaffe omulungi weebale olw'okutuyigiriza. Tukusaba Omwoyo Omutukuvu atulungamye tutegeere ebigambo byo ate era tubitambuliremu ng'okusima kwe kuli mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Weewaawo mu maaso go omuweereza olwaleero nze Muyinza Edison Kizza ate okuva ku Kabulengwa Sabbath School eno. Weewaawo ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti tewali kuwummula. Tuli ku malayika ono ow'okusatu mu kitabo ekyakubikkulirwa essula e14. Twatandika ffenna bamalayika bano abasatu ate nga wetutuukidde wano tuli ku lunyiriri olw'11. Olunaku lwajjo twalabye era olunyiriri lwa 11 naye nga kye twalabye omukka ogw'okubonyabonyezebwa kwabwe. Olwaleero tugenda kulaba ate tewali kuwummula. Kubikkulirwa 14:11 Bayibuli eyogerawo eti, n'omukka ogw'okubonyabonyezebwa kwabwe gunyooka emirembe n'emirembe, so tebalina kuwummula emisana n'ekiro abasinza ensolo n'ekifaananyi kyayo na buli akkiriza enkovu y'erinnya lyayo. Tebalina kuwummula emisana n'ekiro. Ensonga eyo twajogeddeko olunaku olwajjo ate era n'ensonga ey'omukka ogw'okubonyabonyezebwa kwabwe. Olwaleero tugenda kweyongera okusoma ekintu kino eky'okuwummula. Ekiragiro eky'okuwummula ekyaweebwa mu kitabo ekyakuva essula 2 olunyiriri olw'omunaana paka olw'11. Tugenda kuddamu tukyetegereze mu ngeri esingako obulungi. Nga Bayibuli egamba nti ojjukira olunaku olwa Ssabbiiti okulutukuzanga, mu nnaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olwa Ssabbiiti tolukolerangamu mulimu gwo gwonna. So naawe wekka newankubadde omwana wo, newankubadde muwala wo, newankubadde omuddu wo, newankubadde omuzaana wo, newankubadde ebisolo byo, newankubadde munnaggwanga ali omumwo. Kubanga mu nnaku 6 Mukama mwe yakolera eggulu n'ensi, ennyanja n'ebintu byonna ebirimu. N'awummulira ku lunaku olw'omusanvu Mukama kyeyava aluwa omukisa olunaku olwa Ssabbiiti n'alutukuza. Olunaku lwajjo twalabidde ddala nti okuwummula kuno okwogerwako nti so tebalina kuwummula emisana n'ekiro. Kwogerwako mu bulamu buno nga bakyali balamu, tekisuubirwa ate kubaawo mu kaseera ako nga bafudde. Ensonga eyo twagitegedde bulungi. Era tugenda kuddamu twekkaanya ensonga eyo mu ngeri ate ey'enjawulo. Katuddemu tweyombeeke Mukama tumusabe atulungamye tutegerere ddala ekigambo kino eky'okuwummula. Kitaffe omulungi weeyongere okutuyigiriza otuggulewo amagezi gaffe, Omwoyo Omutukuvu asobole okukola mu ffe ate era n'okukugondera mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Ensonga eno tewali kuwummula. Nkusaba mu kusaba okungi ate era ne mu kwegendereza okungi otwale akaseera otegeere ebigambo bino, kubanga bigambo byogera nange, bigambo byogera naawe, tusobole okumanya ate Mukama ky'ayagala eri ffe naddala mu kiseera kino eky'enkomerero. Abasinza ensolo mu ngeri efaanako bw'etyo era ne bafuna n'enkovu yaayo oba akabonero kaayo, tebalina kuwummula, kubanga
abantu abafaanako abantu ab'engeri eno baba tebalina lunaku lwe bawummulirako oba tebawummula ku lunaku lwa Katonda. Njagala weetegereze ensonga eno. Katonda atuwa olunaku lw'okuwummula nga lunaku lwa 7 olunaku lwa Sabbiiti, kubanga lwa nsonga ki? Yakolera eggulu n'ensi mu nnaku 6 ate naye n'awummulira ku lunaku lwe lumu. Era ly'etteeka eryokuna mu mateeka gano 10 ge yatuwa ng'ayita mu muddu we ku lusozi Sinaayi okuba nga agatutuusaako. Wegamukwasa amateeka gano, etteeka lino lya njawulo kubanga ddyo ye kennyini agamba n'ateekako omukono nti yenze Mukama Katonda eyakola eggulu n'ensi. Ensonga eno nsonga nkulu nnyo era mu mateeka gonna ly'etteeka lyokka lye tulaba eririmu ensonga eno ey'enjawulo. Muganda wange ne mwannyinaze, waliwo omu ku bantu baffe yabuze ekibuuzo nti kabonero ki Katonda ke yatuwa? Twayigako akabonero ako emabegako, ate era mu bugazi bwako ngenda kuzigirira program gye bayita Manya Ebiro. Genda ku Avento Productions, teekamu Manya Ebiro. Ogenda kuba ng'olaba ekibuuzo ekyo kyaddibwamu emirundi egisukka 6. So mu kyokuyiga kya leero tugenda kukonako ku nsonga eyo katono kubanga kyekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero, naye ayagala okweyongera okuyiga ekyokuyiga ekyo kijja kukola bulungi kasita ogenda n'olaba puroguramu yaffe eyo eyitibwa Manya Ebiro. Yakona ku nsonga eyo emirundi egisukka 6. Kansubire nti ate eyo ojja kuba gikuyambira ddala okutegeera ensonga eno. So etteeka lino eryokuna litulagira kuwummula ku lunaku lwa Katonda nga lwe lunaku olw'omusanvu olulambikiddwa bulungi mu byawandiikibwa. Era eggulu twakirabye bulungi nti mu lubereberye Katonda wamala okukola eggulu n'ensi awummula ku lunaku olw'omusanvu. Kyetuva twalabye mu Bebulaniya essula ey'okuna nti wasigaddeyo ekiwummulo kimu ekya Sabbiiti, nti yenna ayingira mu kiwummulo kino awummula mu mirimu gye nga Katonda we yawummula mu gigye. Era n'ensonga eno tugenda kugiddamu tugikkaatirize ate olunaku olwaleero. Etteeka eryokuna likirambise bulungi nti tuwummula ku lunaku lwa 7 nga ye Sabbiiti, si ku lunaku lwe tulonze oba lwe twagadde. Abantu bano aba Katonda oba abantu abassamu Katonda ekitiibwa nga bwe twayiga mu malayika asooka abatya Katonda ne bamusinza ne bamuwa ekitiibwa, bawummula ku lunaku lwa Katonda, lunaku lwa Sabbiiti. Ate abantu bano abatalina kuwummula be tulabye mu kitabo kino ekyakubikula essula 14:11 basinza ku Sabbiiti ey'ekicupuli nga ye Sabbiiti eriwa? Ye Sande. Endowooza eno ey'okuwummulira ku Sabbiiti eno ey'ekicupuli etandikira ku bantu bano era mu ngeri ey'enjawulo. Ensolo gye tubaye twogerako ennaku zino zonna okuviira ddala mu nsolo ye13 eteekawo kino ng'eyooza mu mateeka ga Katonda. Era okusinza kuno kwe tuyita okusinza ensolo, kubanga tusazeewo okukola ye kye yeeterawo okwoza mu tteeka lya Katonda. Omuntu yenna asaanye okuwummula era Katonda yakiraba, kwe kumuterawo ekiwummulo kino ekya Sabbiiti ey'olunaku olw'omusanvu. Naye tugambye n'omukka ogw'okubonyaabonyezebwa kwabwe gunyooka
emirembe n'emirembe, so tebalina kuwummula emisana n'ekiro abasinza ensolo n'ekifaananyi kyayo na buli akkiriza enkovu y'erinnya lyayo. Jjukira omutwe gwaffe gugambye nti tewali kuwummula. Okuwummula kwe tulabye ffenna, kansooke nziremu nkusomere essula eno ey'okuna olunyiriri lw'ekkumi mu kitabo eky'Abaebbulaniya okukatiriza ensonga eno. Bayibuli eyogera ng'egamba agamba nti kubanga ayingidde mu kiwummulo kye era naye ng'awummudde mu mirimu gye nga Katonda bwe yawummula mu gigyo. Olunaku lw'ejjo twagambye nti olwaleero bw'owulira eddoboozi lye tokakanyaza mutima gwo. Olunaku lwaleero tuli mu kweyongera okulaba nti kino tekyateekebwawo omuntu yenna. Okuwummula okukuweereddwa tekukuweereddwa muganda wo, tekukuweereddwa mukama wo ku mulimu, ne kukuweereddwa Mukama Katonda wo eyakutonda. So abantu bano batalina kuwummula, kansooke njogerewe nti tekitegeeza nti tebeebaka, nedda. Tekitegeeza nti tebatulako awo ne bawujjalamu, nedda. Naye tebalina kuwummula. Okuwummula mu ngeri eno Katonda gye yabawa okuwummula. Okuwummula mu mirimu gyabwe nga bwe yawummula mu mirimu gye ku lunaku lwe yabateerawo, olunaku luno olw'omusanvu lwayise Ssabbiiti. Twalabye olunaku olwajjo nti ensolo eno weeteekawo olunaku luno osobola okugenda n'okola otya, n'ogendako ku musinzizo ate n'okomawo n'okugenda mu maaso n'emirimu gyo, kubanga obudde tetukola tutya, tetuyina obwetaavu bwe buli tulina okuba nga tukola. Kaakati mmwe abasobola okwonoona obudde bwammwe nga mumala olunaku lulamba nga temulina kye mukoze, nammwe mugende mukole mutya? Mukole ebyammwe. Agezaako okwozaamu ekyo nga tukivuddeko. Weetegereza ebigambo bino ne weetegereza ekigambo kino eky'Abaebbulaniya nti awummula mirimu gye nga Katonda bwe yawummula mu gigye, n'oddayo mu lubereberye essula ey'okubiri olunyiriri olwokusatu nti kyava aluwa omukisa olunaku lwa Ssabbiiti n'alutukuza, kubanga mu lunaku olwo mwe yamalira emirimu gye Katonda gye yatonda gye yakola. Ekintu ekyo kituteerawo omusingi ogw'amaanyi ogulaga Yesu. Singa ekyokulabirako ky'ebyo bye tusobola okubeera, wabula ng'ekyokulabirako ky'ekyo ky'ayagala tufuuke. Simanyi oba ensonga eyo gitegedde. Kino kituyamba okuba nga tuteekawo omusingi. We are laying a foundation. Yesu atubeerera ekyokulabirako. Si kyakulabirako ku ekyo kye tusobola okubeera, wabula kyayagala tukole tutya? Tufuuke. Ayagala tufuuke abawulize eri ebiragiro bye, ate era twegabanire ku kuwummula okwo nga naye bwe yawummula mu mirimu gye oluvannyuma lw'okutonda eggulu n'ensi. Ekibuuzo kiri nti tuyinza tutya okufuuka nga Yesu? Tulabyeko akatonotono naye tugenda kweyongera ate okulaba. Nga Abaebbulaniya bwe tumulabye wano mu ssula ey'okuna nti nga tuwummula oba nga tuwummuza emirimu gyaffe gyonna gye tukola. Kubanga emirimu gye tukola tegisobola kutulokola. Ekyokubiri,
tulokolebwa tutya? Agamba nti tulokolebwa lwa kisa, lwa kukkiriza. Kyekirabo kya Katonda mu Kristo Yesu. Ebitubisanga mu Abefeso essula ya 2:8. So ebyo byonna bye tukola, obulungi bwaffe, emirimu gyaffe, na byonna bye tuyinza okuba nga tulowoozaako, tewali kiyinza kutulokola. Kyova olaba agamba nti byonna biteeke ku bbali, obireke, ojje obiwummuze, obiwummule nga ye bwe yakola. Ensonga eno nsonga nkulu nnyo. Tulaga nti tukkiriza nti Yesu ye mutonzi waffe. Kasooka tusomeko mu kitabo kya Yokaana essula 1 olusooka okutuuka ku lwokusatu. Bayibuli etugamba nti ku lubereberye waliwo kigambo, kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda, ebintu byonna byakolebwa ye. Awatali ye tewakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. So tukkiriza nti Yesu ye mutonzi waffe. Lugenda mu Bakolosaayi 1:16 kankusomereyo. Abakolosaayi essula 1 olunyiriri lwa 16. Bayibuli egamba, wulira, kubanga mwoyo ebintu byonna mwe byatonderwa mu ggulu ne ku nsi, ebirabika n'ebitalabika, obanga ntebe za bwakabaka oba buwami oba kufuga oba masaza, ebintu byonna byatondebwa ye era ku lulwe. So tukkiriza nti Yesu ye yatutonda, nga tuwummuza oba nga tuwummula mu byonna bye yatuwa era bye yatulagira okukola. Ensonga eno nnyonnyola nnyo mu Bayibuli kubanga nsonga nkulu nnyo. Kyava agamba mu Baibuli essula 1:2 nti mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogerera naffe mu mwana gwe yassaawo okuba omusika wa byonna era gwe yatonza ebintu byonna. So mu kuwummula kuno temulimu just kutuula butuuzi awo, ni mulimu okukkiriza nti Katonda ye yatutonda ate era yatulabirira, yatuvunaanyizibwako. Ekintu ekyo kitegerekese bulungi. Kyova olaba ye Zabbuli agamba mu ssula ya 33, Zabbuli eya 33 olunyiriri olw'omukaaga, agamba nti mu kigambo kya Mukama eggulu lyakolebwa n'eggye lyamu lyonna lyakolebwa n'omukka ogw'omu kamwa ke. Ate olusoma olunyiriri olw'omwenda agamba kubanga yayogera ne kikolebwa, yalagira ne kinywera. Katonda tugambye nti ku lubereberye waliwo kigambo. Katonda omutonzi waffe eyatonda eggulu n'ensi atuvunaanyizibwako. Mu kuwummula kuno tuba tukakasa, tuba tukkiriza nti oyo ye yatutonda naffe. Era muganda wange ne mwannyinaze, mu ngeri efaananako bw'etyo, singa ogaana okuwummula ku lunaku luno lwe yateekawo, ekisookera ddala oba ogaanye oba okakasiza ddala nti Katonda si ye mutonzi wo oba si ye yakutonda. Ensonga eno ey'okuwummula egenda wala nnyo ate ku ddaala erya waggulu. Tekoma kuwummula buwummuzi ku lunaku lw'oyagadde ne ku lunaku ye lwe yateekawo, kubanga ye yakutonda era yakuvunaanyizibwako. Ensonga eno saagala nnyo gigenda muwala kubanga twagirabyeko olunaku olwajjo. Katulabe ensonga lwaki kikolebwa. Ensonga y'okuwummula twagyogeddeko bulungi, tugitegeera. Olwali tuli mu kukkaanya ensonga lwaki tukikola. Ate gwe baleeta kikola olyoke omanye era otegeere olw'ekisa kya Katonda osalewo
naawe okutandika okubanga otambula nga eyakutonda we yakulagira so singa gwe woowulira weeyagala. Yesu asuubiza okuddamu okututonda ng'akozesa ekigambo kye. Kyovula mu Ebbulaniya essula 10:16 asuubiza okututeeka amateeka ge. Abebbulaniya essula 10:16 Bayibuli eyogera naffe ebigambo ebigenda okutuyamba okweyongera okutegeera ensonga eno. Wulira, Mukama ayogera waati, eyo y'endagaano gye ndiragaana nabo oluvannyuma lw'ennaku ziri bw'ayogera Mukama, nditeeka amateeka gange ku mutima gwabwe era ne ku magezi gaabwe ndigawandiika. Kaakati ensonga eno ey'okuwummula eviira ddala mu kukkiriza nti Katonda ye mutonzi waffe okuva ku lubereberye, ate neeyongera okukkiriza nti nekati akyasobola okututonda obuggya n'atulongoosa alyoke atuteeketeeke olw'ekiseera kiri kye tuyita glorification. Kyova olaba ye mu Ezeekeri essula 2 ogenda kunzikiriza tusome ennyiriri zino kubanga ekigambo kino kya muzinzi. Essula 2:12 kyava agamba nti, era nate mbawa ssabbiiti zange okuba akabonero wakati wange nabo balyoke bamanye nga nze Mukama abatukuza. Kwegamba ng'ali mu kaseera kano ak'okututukuza ayagala okututeekateeka, ali mu kututonda obuggya. Kyava agamba mu Lunyiro 2 nti mutukuzenga ssabbiiti zange era zinaaba nga akabonero wakati wange nammwe mumanye nga nze Mukama Katonda wammwe. Mukama wo yakutukuza, eyakutonda ate era yafuga obulamu bwo. Ono ye Mukama waffe gwe tulina ow'enjawulo nti yatutonda akyatutonda obuggya ate era olw'okuba nti ye Mukama waffe yafuga obulamu bwaffe. Kyalagira kyetukola tutya? Kyetukola. Katonda waffe ali specific mu nsonga zino mu ngeri y'enjawulo. Tagambye nti muwummule lunaku lwe musiimye, naye abadde specific nti olunaku olw'omusanvu ye ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Takulekedde kubeera awo otandike okwebuuza kiki abadde ategeeza, naye abadde specific gy'oli oleme okubuzaabuzibwa mu ngeri yonna. Muganda ne mwannyinaze eyo yokka nga Mukama awandiisa amagezi amateeka ge ku mitima gyaffe nga tumukkiriza olw'ekisa kye ku magezi gaffe, y'engeri yokka gye tuyinza okufuukamu nga Yesu. Awulidde muganda wange gye kigenda nti mu kuwummula kuno okuwummuza emirimu gyaffe oba okugireka kitulaga nti emirimu gyaffe tebisobola kutulokola, wabula Yesu yatulokola. Era mu kufuuka nga ye awandiika amateeka ge ku mitima gyaffe mu magezi gaffe, notandika okumugoberera olw'okwagala okwo olw'ekisa kye nti kati tukyakirabanga kwegamba something that burdens us, naye ng'ekintu ekikola tutya ng'olw'okwagala okwo tutandika okuba nga tutambula nga ye. Eyo ngeri yokka gye tusobola kufuuka nga ye, kubanga Bayibuli etugamba nti teyakola kibi. Kyava agamba mu Yokaana ekisooka essula 2:6 nti yagamba nti amukkiriza kimugwanidde naye okutambula nga we yatambula. Mukama Katonda wo akutukuze yakutonda yatambula atya? Yawummulanga atya? Yawummulanga ku lunaku olw'okumeka?
olw'omusanvu. Kubanga okuviira ddala mu ntandikwa mu butonzi kye yakola oluvannyuma lw'okutonda n'akola atya? N'awummula mu mirimu gye gyonna. Muganda we ne mwannyinaze, Yesu akozesa kigambo kye okulutonda obuggya n'okutulongoosa. Era ekigambo kye kyakozesa okututeekateeka. Kyova olaba agamba mu Yokaana 17:17 nti batukuze mu mazima kubanga ekigambo kyo ge mazima. Jjukira tuli mu kuyiga ekyokuyiga ekigamba nti tewali kuwummula. Nti abasinza ensolo tebalina kuwummula. Kyokka Yesu aba atuyitaga nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakweye era abazitowereddwa, nange n'abawummuza. Mu kutuwummuza kuno agamba nti atufuula nga ye, ne tutandika okutambula nga tutambula nga ye era nga tutambulira makubo ge amalongoofu. Tutambulira mu buwombeefu obwo. Agamba nti mwegire ku nze kubanga nze ndi muteefu, olwo muwombeefu mu mutima. Ekigambo ekyo ye Yakobo agamba nti kye kiyinza okulokola obulamu bwaffe. Kwegamba mu bufunze mu ngeri ey'enjawulo Yesu akola omulimu mu ffe. Abawumulidde mu Kristo balokoka lwa kisa kye. N'olwekyo muganda ne mwannyinaze, eri abo abatamugoberera, abatafuna kuwummula mu ye, ensolo n'ekifaananyi kyayo bo kye baakola, baagunjaawo eddiini nga ya muntu, erina amateeka ag'omuntu, ebiruubirirwa bya muntu. Endowooza eno ey'obulokozi obw'obulimba muganda ne mwannyinaze etulaga nti tubufuna lwa bikolwa byaffe. Endowooza efaanako bwe tutagenda kulokola muntu yenna agikkiriza oba agitambuliramu. Olunaku lumu twaliko mu kifo ekimu, ennaku n'enkwata ng'omuyigiriza omu ali mu kuyigiriza agamba nti ne bagenda ne bakebera ebikolwa byali akoze, n'agamba nti mumpeyo omukisa omulala nsobole okuba nenyongera okukola ebikolwa ebiki ebirala. Neŋŋamba Mukama, abantu balaba nti ebikolwa byabwe bye bakoze bibasobozesa okuba nga bakola batya? Nga balokolebwa. Naye Mukama wate si wagamba. Mukama agamba nti tulokoka lwa kisa, lwa kukkiriza. Kukkiriza ani? Kukkiriza oyo yatutonda n'okukkiriza ebyo byatukola tutya? Byatulagira oba byatuwa okutambuliramu. Muganda ne mwannyinaze, kwandibadde okusaba ku olwaleero ng'ogamba nti Mukama Katonda wange, Mukama Katonda wa Ssabbiiti, kubanga Bayibuli egamba nti omwana w'omuntu ye Mukama wa Ssabbiiti. Mukama Katonda wa Ssabbiiti, nsaasira, onnyambe nange mbeere mu abo olw'okukkiriza abagenda okulokolebwa, nsobole okuba nga nange nnyingira mu kiwummulo kyo. Kwandibadde kusabako muganda ne mwannyinaze ng'ogamba nti Mukama Katonda wange, nsaba nneme okulimbibwa mu mbeera yonna, nneme okulimbibwa mu kiwummulo kino eky'obulimba eky'ensolo kitulabye ekyateekebwawo abantu, amateeka gabwe g'abantu n'okulokolebwa kwabwe kwa bikolwa. Eddiini eno efaanako bwe tegenda kulokola muntu yenna. Naye okuba nga kwe kusabako ng'ogamba nti Mukama nnyamba nnyingire mu kiwummulo kyo olw'ekisa, olw'okusaasirako, nneme okulimbibwa. Nsaba wewombeekere wamu tusabe. Kitaffe omulungi, weebale olw'omukisa gw'otwadde okuyiga ekigambo kyo. Muganda ne mwannyinaze asaba olw'ekisa kyo omuyambe aleme okulimbibwa. Naffe weetwe Mukama tusaba otusaasire, tuyingire mu kiwummulo kyo olw'okusaasirako. Ate era ffenna Mukama
oliwo okomyewo tubeere nga tuli mu abo bagenda okusanyuka nga bagamba batwakulindirira kubanga otuwummuza ku nsi eno okuyita mu sabbiiti yo ate ogenda tuwummuza emirembe n'emirembe tubeere mu byonna era Mukama otuyambe tuwangule mu nnya ya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Saba Mukama akuwa omukisa era abeere naawe okuyita mu lunaku luno lwonna. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.